tubadde tukyali ku mawulire ga ceasefire ensi yonna nga ejaganya timunnange ekyo nakyo kigenze ate tewazzeewokko kigoye weezinge. Iran ezzeemu n'eggala omukutu gwa Strait of Hormuz. Trump nkugambye abadde akyatembeeta ebya ceasefire. Kakati munnange ekivuddeko kubeera nga omukutu guno guggalwa obuzibu buvudde ku ggwanga erya Isirayiri so nga ate ku sayidi endala Prime Minister wa Bungereza Starmer bw'atyo naye abadde akyali mu kutambula mu Middle East okakasa nti ebintu bidda mu nteeko naddala nga bwe batutegeerezaawo nti bo munnange batunuulidde nnyo ebyabwe ebigendererwa ebyabwe okusinga ebigendererwa ebya ggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Isirayiri. Kale munnange bw'atyo British Prime Minister Sir Keir Starmer ayingiddewo mu Middle East okubeera ng'ayogerezeganyaamu ku nsonga eza Isirayiri ne Amerika okubeera nga balumbagana eggwanga lya Iran so nga ate Isirayiri munnange ebya ceasefire erabika ate amateeka egamenye kubanga ekoze obulumbaganyi ku ba Hezbollah mu ggwanga erya Lebanon ate era kino kibaddewo okuva enjege eno bwe yatandika. Kakati Starmer bw'atyo nga atuuse ku Taif base Saudi Arabia. Keir yagambye nti waliwo omulimu munene nnyo ogw'okukola okubeera nga basecuwaringa US Iran ceasefire. Era wano yagaanye okubeera nga ayogera ku nsonga z'enkwatagana ye kati ne Trump nti bakyakwatagana bakyawuliziganya bulungi nnyo. Ekyo teyakiwadde nnyo budde naye nga byonna byeyogedde byabadde byetooloolera awo. Kakati munnange kino kyaddirira oluvannyuma lw'okulabula okuva mu Iran nti singa Isirayiri eyongera okubeera nga ekola obulumbaganyi kuba muliraanwa baayo banywanyi ba Iran abalwanyi ba Hezbollah wali mu Lebanon kitegeeza nti egenda kuba ebya ceasefire ebivaamu. Kakati era gitwale nga confusion ebaluseewo nga Isirayiri ne Hezbollah bwe batyo ate bo batandise babazzeemu kubeera nga oba tebasirikirizaamuko mu kulwana era nga Isirayiri yeegamba nti olutalo oba ebya Hezbollah biri wabweru wa ndagaano biri outside ceasefire agreement ate nga peace broker Pakistan ye broker awo yagamba nti munnange bino byonna byali included byabaddemu. Kati amagye ga Isirayiri bwe gato galumbye enfo ezisukkira ddala mu 100 mu ddakiika 10 zokka babadde bamaze okubeera nga bakubye Beirut mu Bekaa Valley mu southern Lebanon maserengeta ga Lebanon era nga kino kyalabiddwa nga muganda wange okuva mu ndagaano eri. Kakati strikes sino empya bongedde okukakasa ensonga ya US Vice President JD Vance bwe yagambye nti ddiiro eno eri fragile ekitegeeza nti yabadde ku njego eyegooba oli awo ey'okuba nti egwa butaka tetuukirira. Kakati Iran bwetyo egadde omukutu ogwa Strait of Hormuz nga barespondinga baanukula olw'obulumbaganyi obwakoleddwa eggwanga erya Isirayiri ku Lebanon. Kakati munnange obukakafu ku ceasefire ya Trump kitegeeza nti ng'era bwe kyateeberezebwa kubanga nze nkiraba nti US ng'enoonya engeri gy'eva mu kintu kino
esigale emabega wa Isirayiri ekumirawo ekitiibwa kyayo nti Isirayiri yo egenda kusigala ng'ekyalumba nedda tetukkiriza nga US ye yeefuula ekuba nti ebivuddemu. Nze ekyo nga nze kye nalaba era wetwogerera essaawa eno kirabika mu ssaawa ntono nnyo nga Trump amaze okubeera ng'alangirira ceasefire. Iran nayo bwetyo kati ekonsideringa kubeera nga ate eyongera okubeera nga nayo ekola operations ku ggwanga erya Isirayiri era nga Iran egamba nti Isirayiri bwetyo eviolations oba eyisiza olugaayo mu ndagaano eya ceasefire bwerumbye aba Hezbollah mu ggwanga erya Lebanon. Kakati eggwanga erya Pakistan nga mediator bano bye babaddewo mu makkati awo nga bakanyungirize eno ceasefire eya weeks 2 wakati wa US ne Isirayiri Iran bagamba nti agreement mwalimu ebyo byonna n'ebyokuba nti tebalina kubeera nga bongera ennumba ku Lebanon oba kuba Hezbollah. Naye Prime Minister Benjamin Netanyahu ng'agamba nti nedda tebyalimu. Kakati bw'atyo UK Prime Minister ng'atuuse mu ggwanga erya Saudi Arabia nga ayogerako ne ba Gulf Allies oluvannyuma lwa President Trump olw'okubeera nti yabadde akakasizza nga bwagenda okukuba entindo power plants. Naye America bwetyo all of a sudden nekkiriza agreement oba eya ceasefire weeks 2 era nga bino byonna nga bwenkutegeezezza nti byabaddewo. Naye ate Vice President JD Vance yabadde yagambye nti eno ddiiru agiraba ng'eri fragile, kitegeeza nti essaawa yonna akabiriti kaliddamu ne kakoleera omuliro guddemu ne gwaka. Kakati bw'atyo Trump yabadde yatiisiza agamba nti okusinziira ku biriwo alaba civilization egenda kufa singa Iran tekkiriza kubeera ng'eggulawo, nti ensi zigenda kubonaabona nnyo singa teggulawo mukutu gwa Strait of Hormuz amafuta gasobole okubeera nga gayitawo. Naye ye Prime Minister Benjamin Netanyahu agamba nti ceasefire eno muganda wange tebikkiddwako oba si peace deal wabula ceasefire. Kakati bw'atyo nga akyaddeko ku airbase wali mu Saudi Arabia, omukulu Sitama yagambye nti wabaddewo ko kasensi aka real relief ku ceasefire ekiraga nti at least babaddeko we batuuse kuba buli wabaddewo embeera nti nedda Iran gegamba nti nedda. Kakati ye nga tukakasa nti waliwo omulimu munene nnyo ogw'okukola okukakasa nti ddala peace deal eno ebeerawo era sitinga so nti tebeerawo kaseera buseera naddala mu interest y'okubeera nti basekiwalinga omukutu guno gwa Strait of Hormuz. Era n'agamba nti mu nnaku ezisookera ddala nga ceasefire emaze okubeera ng'ekakata, kitegeeza balina bingi nnyo ebyokukola mu nnaku ezisooka. Era n'agamba nti bw'atunulamu okusinziira ku kyasanze Saudi Arabia alaba nti waliwo kasensi ak'emirembe okuva oluvannyuma lw'ennaku 39 nga olutalo lugenda mu maaso, nti babadde bwe batyo bo bali ku self defense ewatali gamba nti bazzeeyo kubanga babadde tebaagala njega eno yeeyongerere ddala. Era yagamba nti abantu b'United Kingdom bo kye baagala, b'omu UK bo kye baagala, bo baagala bino biggwe permanently, era mulimu gwabwe okubeera nga bakola n'amawanga amalala mu region, si kubeera nga bakakasa nti ebintu ng'ebyo tebiddamu kubaawo, naye n'okubeera nga bakakasa nti eby'obusuubuzi naddala okugulawo omukutu guno gwa Strait of Hormuz bikolwako kubanga embeera ejja kusajjuka naddala mu byenfuna.
kale bw'atyo munnange ng'abuuziddwa nti ku nkwatagana ye ne Donald Trump yagambye mbu ye akola okusinziira abantu b'e Bungereza kye basuubira nga Prime Minister, era nga ekyo kubeera nga ali focused ku national interest, era y'ensonga lwaki ye principles ze z'akozesa zeezo z'asuubira okuba zigasa bannansi ba Bungereza. Bw'atyo bwe yategeezezza omukulu Starmer, era nga munnange bo bagamba nti bino byonna birina okubeera nga biggwa mu ngeri kwegamba etaliiwo ku kubeera nti nno ate just kaseera buseera weeks bbiri bwe ziggwako emmundu eddemu etokote. Netanyahu ye kale mu statement ye Netanyahu yagambye nti Israel yawagidde US Donald Trump mu effort ey'okakasa nti Iran teddamu kubeera nga epozesinga threat ya nuclear ne missiles ez'amaanyi ne ku Israel ne banneighbor mu Arab world. Ku statement ya Pakistan okusinziira oluvannyuma lwa Prime Minister wa Pakistan ayitibwa Shehbaz Sharif yatugambye nti US, Iran ne ba allies babadde bakkaanyizza immediate ceasefire everywhere. Yakozesa ekigambo everywhere omuli ne Lebanon ne elsewhere. Sharif watu bwe yagambye, era n'agamba effective immediately, kigambo kye yakozesezza nti mu nnambiro Israel bo bayogenze mu maaso okubeera nga baboominga mu tawuni eya Shirfa mu Tire region mu ggwanga erya Lebanon, era eno ne boonoona ebizimbe bingi nnyo mu katawuni kano. Naye nga ebintu nga bwe biri muganda wange, kindabikira okuba nti US yo yandiba nga wano mu maaso g'abantu nti oba ku lw'obulungi lw'okuggulawo omukutu gwa Strait Hormuz nga bakakasa nti olutalo luwedde, Iran esobole okubeera nga eguggulawo, kati basigaze Israel nga yeerumba. So ye Iran yegamba nti Israel bw'eba esigala nga ekyalumba, kitegeeza era omukutu gwa Strait of Hormuz gulina okuba nga muggale. Ate era bw'esigala nga ekyalumba banneibe kuba mu Lebanon kuba wa nedda, yo Pakistan egamba byabadde included byonna. Israel egamba nedda, tebyabaddemu ebyo, olwekyo ffe tukube bano biri ebya Iran na bino birala.